bagisoma baseeka bagisoma naye ngaokisomye oli mukulembeze oli imaamu oli kamiri oli disiki amiri oli mukulu wa ttwalo ogamba nti inna allaha yaamuru biladil hal ya amir enta mu'tadil enta adil oli mwenkanya owanga amiri ng'abantu bonna yabajja gy'oli owekitiibwa n'owa wansi obalamula kimu nototula muntu ono wakitiibwa namugamba nti ati munange oli azaamanyiza kanda muli omwavu ono bwanajja gyendi omwavu nveeyo n'amaanyi gange gonna oli mwenkanya wa itai dhil qurba ekyokubiri allah kyatugamba yatugamba tuwaabe eŋŋanda omugabo gwabwe ogumanyiddwa abdullah oyina emitwalo 2 muganda waayinamu omugabo kasa omusanga nga talina mugireko 2 ozimuwe timunange sirina leke nina katono kankuweeko 5 nze nja kutuuka eyo nja kunoonya munange sirina kankuweeko 3 nze nja kutuuka eyo nja kusobola okufuna lwaki ayina omugabo mu maaliyo notomusanga nga agambe ti munange n'omunnyo sirina naye namwe temwagala kukola muli mubeera wano mukyalo weerabidde nti allah wayagamba nti wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi allah yasikulumya abamu ku bantu mu byenfuna fenna tasobola kutuusa ku ddala limu tasobola kutuusa ku ddaala limu tekisoboka olabanga ovuga emmotoka bwolabanga owakagaali leka mumutomera leka mukubira ŋŋomba agweri la gumiikiriza sibamu afune wanadda naye entambula ya allah gyeyamuwa bwolabanga ovuga emmotoka kusanga wabigera omunyigiriza dde ebbali la sibamu afune wanaalinnya kubanga bwe bulamu bwe bwatyo naye allah yelebuye gyeyagiraki gyeyamuwa gwalina gyakuwadde yanjawulo ate gweoyina emmotoka gyovuga oyinaemu eri abalina 8 nga guli mu kigala gyabwe mukisaakaate kyewapakinza alondako gyanaavuga ne gwe naawe emwolaba nti alhamdulillah olina nema eriyo gwe gyovuga nga ya bbeeyi ntono eri alina ez'ebbeeyi nga ziri awo mukaaga apakingaawo kad faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi allah yasitula abantu abamu ku balala mu byenfuna tegeera nti mulimu mu beŋŋanda zange nze allah nze gwe yasitula lwaki yansitula nze nsobola okufuna emitwalo 10 mu beŋŋanda mwendi alhamdulillah ne beŋŋanda mweri ayiri anoonya emitwalo 2 eri anoonya 3,000 zimbuze abaana be basomera 5,000 zimbuze naye nga gwe 10 osobola oddifuna twala mu beŋŋanda abo nti gwe kabaka mubo bawo omugabo gwabwe allah kyetegeeza tajja kumala kufuna bukadde la yagamba ti wa itai dhil qurba waabe eŋŋanda omugabo gwabwe bawo omugabo gwabwe allah ya'muru bil adli wal ihsan longoosa yisa bulungi abantu bo leka beewulirirako leka kulema kulya waabwe emmere kubanga bafumbye entula nebwe olina obukadde bw'ensimbi wallahi tebugenda kukuyamba ne bwonoowa bamasikini ezenkanawa nga baganda bo bano babuliddwa kye balya bebasooka okukubanja gwe mu aya eri mu surat al-abasa olabamu egera ku masikini egati yauma yafirru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi sahiba mukyala yetetegeeza mukwano gwo mukazi wo wa banihi n'abaana bo bonna abo bayogerako balulyo odduka muganda wo olwaki omudduka abanja alina omugabo gwe abanja muwe naye tiyagambako nti wali masikini ogenda kudduka masikini la yauma yafirdu lmaru min akhihi odduka muganda wo wa ummihi odduka maama wo azze abanja mumwana wa abihi odduka kitaawo wa sahibatihi odduka mukazi wo wa banihi odduka omwana wo mulimu okubeera nga allah gani tudduka masikini taliimu mulimu agati olidduka omwavu taliimu negwagambye edduka baluganda nebbe obalekawo
au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Lise muganda omulekwa, muganda otalina muwe. Aya ezogera ku luganda mu Qur'ani mpitirivu. Naye muganda womuwa ssente ng'agenda kuwasa, ng'okimanyi nti ozisolozezza agenda kuzirya, mugenda zirya zigireki? Osobola mumuteekamu emitwalo 5, osobola mumuteekamu obukadde 2, aleete endongo, aleete kino, ateeka okusiba kadaali, ogenda okubalanga obukadde 3 obumazeewo, ne bwagamba nti bumpe nkole, wallahi tobumuwa. Bwebalamu obukadde 3 obwo n'akeera enjaga munnange nga tetulina mmere, lwaki mwawasa? Talabanga gwosinga okuba omujega, lwaki wazimuwa? Obukadde 3 bwewamuwa singa wazimuwa, yalinoonyezaamu ekyokukola neyeewasiza, n'asobola okubeera nga obusente bwalina bujja kusobola okuliisa ki mukazi we. Naye bwe bafa muvaayo n'amaanyi gammwe gonna, okulaba osibye enkerekejja essanda n'ozireeta, oyamba mufu. Lwaki obulamu yabulina nga tomwowadde 10? Bagagga mulowooze. Nabbi yagamba ti almukthiruna humul muqilluna yawma alqiyama, abalina ennyingi be bagenda okuba abaavu abankuseere ku lunaku lw'enkomerero. Olwaleero abagagga abalina ebingi, hadisi eri mu Bukhari nti almukthiruna humul muqilluna yawma alqiyama, abagagga olwaleero bwe mulaba abalina ssente, agaduuka gava kuno neeri, humul muqilluna yawma alqiyama, gandi bebaavu ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi n'agamba nti okujjako oyo eyanoonya mu ssente ze ekinaasiimisa Allah, yazzaako ki? N'agamba n'ayunga nazo oluganda. Kati anaasigala nga mugagga y'oyo eyanoonya mu ssente ze ekinaasiimisa Allah, n'ayunga ne ssente zeezo oluganda. Yagati ajja kuba mugagga ku lunaku lw'enkomerero. Allah byamala otulaga ebintu ebyagani thumma kaana min alladhina amanu. Bwomala okukola ebyo byonna, eyo ntandikwa Allah gyakuwa egenda okukugisisaako amazambi. Bwomala okubikola yagamba nti beera mubakkiriza Allah waabwe, kubanga okukola nga tolina bukkiriza tekiyamba, n'obukkiriza nga tekuli mirimu tekiyamba. Gwogamanize nagamba la ilaha illa Allah kijja kummala la. Omuntu yeeyunga ewa Allah wa musonyi wa amazambi na bukkiriza. Bwe tulaba mu suratul Imran, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku baddu abalungi be yawejjana, yagamba nti abaddu abo balina ekitendo kino. Bagamba Allah nti rabbana innana sami'na, hay Allah twawulira, munadiyan yunadi, omukowooze ng'akoowoola, lil iman, ng'atugamba tujje tukukkirize. Sami'na munadiyan yunadi lil iman, yatugamba tukkirize eki an aminu bi rabbikum, kyabange musooke mukkirize Allah wammwe ne mukama waffe. Fa amanna, ekyo twakikola ne tukukkiriza. Laba bwe bazzaawo okusaba, olabye kye beeyunze nakyo eri Allah waabwe. Kyomukowooze yakoowola twamuwulira, naye yali atukoowoola tukukkirize, tukutegeere Allah waffe. naye fa amanna, mukama waffe twayanukula ne tukukkiriza. Kati rabbana faghfir lana, kyetukusaba naffe tusonyiwe. faghfir lana dhunubana, sonyiwa amazambi gaffe tukusobezza naye tusonyiwe. wakaffir anna sayiatina, tulina ensobi zetukoze zitugjeeko. watawaffana maa al abrar, bwoba otutuusizaako ajali tutte nga tuli mbakkiriza. laba Allah bwe yadden fastajaba lahum rabbuhum, yabaanukula Allah. fastajaba lahum rabbuhum, gani mummwe abakoze